Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mu Uganda buli kimu kisoboka naye nze kyensinga okukkiririzaamu nti oba oli awo bw'osaba essaala kyalwaddaaki guludde ne oyo ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira agenda mu maaso n'okuba ng'ate akwanukula as long as kasita osigala ng'oyimiridde mu kifo awo ate munnange w'omutendereza oba w'osinga okuba nga omwekwatira. Etteeka erya Sovereignty Protection Bill kyalwaddaaki likubiddwa mu nkwawa. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. General Museveni avuddeyo n'agamba nti yes lyetteeka lye yabagamba okubanga bakola era n'ebyo byonna ebikoleddwa mu tteeka lino oba ebyogerwako abirabanga okukuba endere mpaawo na kimu kituufu. Lwaki avuddeyo okwogera bino? Ye abaffe baani abasinza omugugumula kyalwaddaaki olunaku olwaleero Anita Among ne banne abenyigira mu mabaati saga mwanatu envombo okuluma ku bo byayoyongedde okulaba nga binyinyitira bizze bitya era tutuuse tutya awo. Nina obutambi bungi bwenkuleetedde Honorable Betty Nambuuzi Bakireke aliko ate ebigambo byayogedde wabula kye bakoze musajja mukulu amanyikiddwa nga Asman Nsibambi. Honorable Nsibambi ono akiguddeko anti omulonzi bwamulangidde bigambo ki byakozesezza. Leader of opposition mu parliament aliko naye byayogedde bino byo binajjukirwa ebigambo by'omusajja amanyikiddwa nga Alex Weswa Mufumbiro yayogera ku Robert Kyagulanyi Center mu lunaku olwaleero wenjagala tube nga ate tuyitira tusobole okubanga ensonga zonna tuzitambuza morala oba bulungi nnyo nnyini ddala n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu wenkusabira video sooka ogimpere like bwegiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulesa kino mwaso olw'okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu bwe guba nga gwe munooni gwo ogusoose okulaba video zaffe njagala okusaba gwe muganda wange oba mwenyinaze ali mu tulaba twegateko mu butongole ngo subscribinga kona mu kadaawo kanzigire mu personalize kateeke mu all tusobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ate ze tugenda mu maaso n'okubanga tukuteerayo oba ze tuli mu kuteeka ku mukutu guno gwennyini kwoli gw'omulungi andaba ate era angoberera ku Beyond the newsroom. Weewaawo munzikirize watali kumala kadde konna ate twesoge bulungi ensonga zisemasonga. Njagala sooka kuwa bigambo bino bya Alex Weswa Mufumbiro katini owulirize. Njagala nnyo Kyagulanyi n'obulamu bwange bwonna bwe namubuuza ebintu byange bye nali mubuuza okulaba bye tugenda mu yaŋŋamba Weswa nze kuba nze ne baŋŋamba mu 2018 baŋŋamba ebyokutemula Kyagulanyi baŋŋamba nga baŋŋamba bali mu high levels of security ne bangamba tajja kumalako salinda ne musanga ne mwa waya nkufunye twali moloka aba ne mwa ABC ku Parliamentary Avenue 2018 I think April 20 something inkutire bagamba kwolwo ne banga we will not allow him on the ballot. We will not allow him on the what? Etomanyi tera mu gw'omunaana bamukuba mu gw'omusanvu nga gugwako mu 2018 nengena nensika na Kyagulanyi yali ajja ku Parliamentary Avenue agenda kulaba Don Sheriff yali n'omuvubuka bamuyita Dennis Tumuhaire tumuleka ku Magic Parking nentula mu V8 eyo yennyini ey'omwaluwa nemugamba nti no boss ebiriwo bimanyi nti ebanga yajja kunyiga tojja kubasumbuwa nanga Weswa kabanyige naye njagala bagenda okunyiga nga Bannayuganda nga mwe ba Weswa mwenna mufuuse ba Kyagulanyi
Ngamba nayagala kumfula Bobi Wine ono musado naenda kumfula Bobi Wine ni mwembi. Ebigambo ebyo abutambi buno budda ne bubanga butambula. Ne Alex Royce amufumbire oyo mukwabo batano ba Bobi Wine oboli awo nga bunoonya n'ensonga ezibakumidde mu nkomyo. Eyo toyinza kubeera nga ogibuusa maaso. Ebigambo ebyo yabikozesa naye nina ensonga lwaki ate mbikomezzaawo olunaku olwaleero. Njagala okubeera nga nkutwalako ko wano kati nnyo nga sinnakuwa video eddako bino weetaaga okubimanya. Ng'ennaku z'omwezi 3 April oba omwezi ogwokuna 2024 gavumenti ya Bungereza yagenda maaso n'okubeera nga esanctioninga abakungu mu gavumenti ya kuno bana balamba ngera ekibateekeddwaako envumbo ezo kwenyigira mu buli bwanguzi buli yake kye bayinza okubanga tuyita global anti okusinzira ku global anti corruption sanctions zino zibabateekako nga zibalemesa okulaba nga babaako emirimu gyonna gye beenyigiramu. Zino nno zaava ku ki? Bagamba nti okuli obubbi bw'amabaati ag'Ekaramoja era nga abateekebwako envumbo sanctions zino eno baziteeka ku banene okuli Anet Anita Among, Speaker wa Parliament ya Uganda, Mary Goretti Chituntu oyo naye former Minister owa Karamoja Affairs, Agnes Nandutu former State Minister for Karamoja Affairs. Abonno bwe batyo bateekebwako envumbo era ensonga ezimu ku ezo bagamba nti the officials were implicated in stealing aid in bracket iron sheets meant for the Karamoja region, a project aimed at helping vulnerable, poverty-stricken communities. Impact the sanctions include travel bans to the UK and freezing of any asset held within the UK. Banono envumbo zino ezabateekebwako omu yavaayo n'agamba nti ekyamuteekesako ezo envumbo kwali kwenyigira mu kuyisa tteeka lya kugaana kulya bisiyaga mu ggwanga lino erya Uganda. Ebyo byonna njagadde mbikomyewo ate nsobola okuba nga mbibajjukiza oba mbaweeko ku video naye obudde bugenze mundeke video eno njagibawanga yesembayo. Wulira kye baakoze ensi bambi. Mpite wa Paulo wano nkubidwa ne katebo. Ani? Paulo Galabuzi nkubidwa wano okuva katebo. Tuyanzanye emirimu gy'okola honorable. Giriwa seboba. Emirimu gy'otuusaako engalo zo. Naye manja kubuuza oneesulwaza kupaka ddi. Oli musajja mukulu olina ssente wasoma naye oneesulwaza paka ddi. Ombuuza ngani mukama wange. Ndi mulonzi. Ombuuza ngani mukama wange kyeyagala okusooka okumanya. Anti ekatebo sigunzaala sigwo wansomesa. Oli honorable waffe. Naye twebuuza. Sikyali mwanda bange embizzi mundeke. Wangu bange embizzi. Muganda wange nkusaba ondeke esimu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye. Giteeke mu security banoonye njabaga. Olinga amazi. Tonvuma honorable. Anyway, oyinza okugamba nti tali sure 100% ku ddoboozi eryo olw'ebigambo ebirimu naye byonna mu byonna amazima amatuufu waliwo akaseera we katuuka nga bannayuganda bakoowu era nga bannayuganda bakooye era nga bo balaba tokyalina kyamakulu na kimu ky'obakolera era ng'okubeerawo okwo tekukyabagasa. Ebyo nno bituukira ddala ku bakulembeze abawangalidde mu ntebe naddala abo abakola bannansi bye balaba nga ebyobwewussa. Etteeka lino eno lisibiddwa ekigoye olunaku olwaleero. Sooka owulirize ebigambo bino.
agamba nti ennaku zino azenga alaba kyayise Kerere n'olwali ku bbago ly'etteeka Protection of Sovereignty Bill 2026 era nga yeebuuza Kerere ono gy'ava. Okusinziira ku Museveni, mu bimu ku byogerwa mulimu nti ebbago lino ligendereddwamu okuziyiza ensimbi engwire ezireetebwa kuno, obuyambi obuweebwa bannaddiini n'ensimbi bannayuganda abali ebweru ze basindika kuno n'ebirala bye yeebuuza gye biva. Ategeezezza nti ye byateesa okuteekebwa mu bbago lino byali bigendereddwamu okukuuma Uganda byerwanirira okuva edda ne Africa okutwaliza awamu ng'oggyeko Ethiopia. Agamba nti ekiruubirirwa ky'ebbago lino lye yalagira okukolwako bwe bwetengereze bwa Uganda mu kusalawo ku nsonga ezigitwala mu maaso so si kuluŋŋamya ntambuza ya nsimbi eziyingira n'okufuluma eggwanga. Agamba nti ayogedde ne Nampala wa gavumenti Hamson Obuwa ne bassentebe b'obukiiko bwa Paalamenti obunoonyereza ku bbago lino okukakasa nti luluubirira bwetwaze bwa Uganda bwokka so si kulinnyirira ddembe ly'abuntu okutunuulira ensimbi bannayuganda ze bafulumya n'okuyingiza kuno oba obuyambi obuweebwa amasinzizo. Ebigambo ebyo bya General Museveni mu bbaluwa efulumye olunaku olwaleero kuteeka oba ku bbago lye badde baleeta mu Parliament erya Protection of Sovereignty Bill 2026 eribadde likutudde bannansi bangi emitima era nga buli omu agamba nti bino bannenge tetuyinza genda mu maaso nabyo era tetuyinza kukkiriziganya bintu bifaanaganako bwe biti. Etteeka lino bangi ku bannayuganda bazze balisibira ate oba oliawo ekikookolo naye nga abakungu abamu aba gavumenti nga kwoteeka musajja mukulu ono Nsibambe nga bagenda mu maaso n'okulisuusuuta nga batulaga ebirungi ebirijjuddemu so nga mpawo na kimu kirungi eri bannayuganda. Wano wennyini wenkusabira osooka onzikirize nkwe ku bigambo bya Lop Joel Ssenyonyi Besekeezi ate nkomewo n'omubaka Nambooze Bakireke. Sooka owulirize. Ensonga zonna ze bagezaako okwekwaza already tulina amateeka agamala ku nsonga zonna, tewaliwo ddibu. Kati ze nali mbagamba nti etteeka lino lyonna kiryetaagisa liri irrelevant kuba tewali ddibu lye mugezaako kuzibikira. Buli gavumenti kyegezaako obusubi bwegezaako kwekwatako already tulina amateeka agamala. Kakati naye nanti amateeka tegakyogedde lwatu nti gali ku kino kyakukuuma bwetengereze obwetengereze sovereignty aniwalo ate tumalaamu amaanyi nti semateeka yaffe togisu. Leader of opposition mu Parliament Lop Joel Ssenyonyi Besekeezi ayanukudde era ng'agamba nti kiba kyabwewussa nnyo nnyini ddala okulowooza nti lino etteeka libaleese lirina impact ey'amaanyi gye ligenda okukola oba okubanga bibaako kikituusa mu ggwanga lino. Wabula byonna bino already waliwo amateeka mwegagwa kubanga mpawo na kimu kyogeddwako nga tewaliiwo tteeka libadde likikulembera oba libadde lyogera ku nsonga eyo yennyini. Ebigambo bye bibadde birungi nnyo nnyini ddala. Bannayuganda nga bayita mu bitongole ebyenjawulo bazze wano ne baleeta ebirowoozo byabwe. Kati kyebagezaako okukola kwe preemptinga committee nti bannayuganda bazze etteeka ne balikubamu ebituli ne balaga ebikyamu. Kati bano bagezaako okuziba ebituli ebyo naye eyo enkola ya legislation bweti ebeera mbi kubanga ate bali bannayuganda tebalina mukisa kukomawo ate ng'obwedda tugamba nti kati tuggulewo n'abantu baweebwa omukisa bakomewo bakole ate era comment ku kino ekijja. Naye njagala obbalaga bakyusizza for example interpretation ya foreign agent of the foreigner. Luli babadde bagamba nti singa okola ebikolwa ebyo ng'obikoledde eri kati bakomyewo bagambye nti kasita okola ebikolwa ebyo naye ng'ekyamazima kiri nti kasita oteeberezebwa nti okoze ebikolwa ebyo gamba mbu sente zoleese zakusekeeterera mbu sente ezo enkolagana eyo yakuwakanya government policy enkolagana eyo yakuwakanya government interest kati gwe ofuukirawo foreign agent of the foreigner. Ekyo kitegeeza nti kati bannayuganda bonna mu Uganda olwaleero okujjako president etteeka gwe ligamba nti yetavunaanwa ng'ali mu buyinza ne bannayuganda ffenna abasigaddewo miliyoni z'abannayuganda zonna 45 lino etteeka litufuula agents of the foreigner just because singa omuntu ava erinaga nti Nambooze
yakoze kino ateberezebwa okuba yakoze kino lino etteeka olwo likuteekerako ow'ekipande nti ofuuse agenti waki wa forena n'olwekyo enkyukakyuka gye baleese egaziyizza kintu kino nefuula nti buli muntu yenna asobola ovunaanwa emisango gino nga bwe bagyogeddeko ate nga tegiri kiriya kubanga bw'ogamba omuntu nti kasitookola ebintu ebiri against government interest omuntu akubuuza government interest ngisoma wa ngisoma mu kitabo ky'okumanya nti kino government era government interest ani agisalawo nti kino government kyeyagala nti eno government policy kubanga bulijjo mutuwulirawo mu parliament nga tubuuza government erina policy ekiku kino ekintu ne bagamba ate tunnagikola ebintu bingi tebiriiko government policy nga bw'owulidde tumubuuza ani anannyonnyola nti eno ye government policy ani oyo ali awo gwe tunaasomako kitabo ki oba kifo kimwe tunagenda ne tumanya nti eno government interest okujjako batutadde ku kisa kyabo abali mu buyinza minisita yasalawo nti eno government interest oba kino kiri against government interest kino kiri against government policy n'olwekyo etteeka lino olirabirawo ne speed kwe lijjira in bad faith bagezaako just kusiba kuteekawo mbeera ebawa omukisa okussa ku muntu omusango buli we bayagalidde nti nga balina etteeka lino bajja kukussaako omusango buli we bayagalidde kubanga kooti yerimala obiwulira negamba bambi okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa namboozi oyo si agent of a foreigner naye nga ggwe ebbanga eryo lyonna oli mu kkomera bayidawo eno musango guli capital offense okusinziira ku kibonerezo n'olwekyo ebbanga lyonoomala mu kkomera ku remand ddene nnyo kati bajja kukwata nga bafunayo kati olaba nga oli faaza gwe bakwata ekalangala just okumususpectinga nti nno ono alabika nafuna ssente mu nsi z'ebweru akole ebintu ebiseketerera gavumenti tubibabuuzizza nti omuntu akola ki okumugamba nti aseketeredde gavumenti tebakinnyonnyola bagambye kisinziira era kisinziira ku bintu bingi kisinziira kati etteeka teribeera bwe bityo etteeka teribeera mbijwasi teribeera awo mbuno oli akuvunaana yasalawo mbwe okusinziira ku ekyo kyokoze awo oseketeredde gavumenti kati omwana wange Kadaama n'abeereyo n'ampeereza ssente nze nenkubyamu ebifaananyi nga neesimbye ku bwa kansala olwo nga nfuuse agent of a foreigner oba nze simanyi na mwana wange nze mmanyi nti omwana wange gyali ku bwa Kadaama buli kasente kampeereza ka musaala gwe bo basobola okujja naga nti abadde nga akajjeeyo mu bawalabu abatayagala Uganda so buli munnayuganda yenna lino etteeka ndirabye mujja liraba nga litandisokola nti ate ne one time buli gwe banaayagalanga okuvunaana bajja muvuniranga akawaayiro mwe bamuvunaanira wano naye nze nsaba komiti ebeere y'amazima ebbanga lyonna buli muntu etteeka ng'otaddeko n'ebitongole bya gavumenti byennyini birivumiridde muntu ogu nsibambi yekka ogu atannyonnyodde na kiti kimwe yagidde yekka muntu ogu yekka yeyagambye nti etteeka ddungi nga n'omugambo obugambye nti gwe wali bazze ng'agamba nedda kakati komiti eneesinziira ku kyokukola lipoota ate egamba nti etteeka ttuufu eruli baakasuka etteeka ly'omwami ono ow'Emityana lumu sipiika n'agamba nti etteeka lino kyetuvudde tuligoba kuba abantu abasinga obungi baaliwakanya nti tetusobola tteeka abantu lye bawakanyiza era ne ansadi ngenda gibaleetera muwulidde mbasabye nange banzikirize njogereko gye bali kakati ku luno ate lino lwaki tulisaawo ng'abantu baliwakanyiza mu ngeri y'emu nga bwe twagoba lino teriteekwa nagenda mbabuulidde okusinziira ku mpisa za Commonwealth Parliament bw'eba ebuze ennaku 3 mudda mu biteeso byakweyozaayoza basebo tweyozaayoza tukoze nnyo gundi weeraba ondabiranga ddala obadde mulungi gundi kino kitulemye kino tukikoze okujjako ekiteeso kye tusobola okuleeta mu nnaku 10 byebintu bye bayita matters of national importance nga bwe tutakikola leero Uganda esaanawo abo abantu abamu abatudde awo balina kubeera eri nga basiba migugu gyabwe kufuluma palamenti abalala balina kugenda kunoonya ngoye za kulayira n'okulonda abantu abasatu be banajja nabo mu palamenti tulina kubeera mu pate nga tusiibula bwe tutuula mu palamenti wali nga tuyisa biteeso byakwewaana
bya kwesibuligana munaffe sipiika webale nnyo twasalirwa nnyo twafiirwa gundi bwe bityo nze nga bwe mbagambye mbadde wano okuva palamenti ey'omunaana naliwo katono naliwo palamenti ey'omwenda naliwo palamenti ey'ekkumi mbaddewo palamenti ey'ekkumi n'emu nze no palamenti gye ndabye etuula n'esoosootula etteeka eriri controversial mu nnaku 10 ezisembayo mu commonwealth palamenti waliwo gye bayita lemdak policy nti bwe baba bakubyeko akalulu n'ogwa oba olemadde kati wano abakomyewo ku palamenti balinga 15 tokola bintu by'amaanyi kiringa omukazi anaanoba tasimba mwanyi omukazi anaanoba tosimba mwanyi. Anyways, Honorable Betty Namboze bakireke nkulekedde gundi eyo yonna ogifune mu buwanvu bwayo na biki byabadde ategeeza ku tteeka lino. Omanyi amateeka bwe gati bwe gajja buli omu agabaako ne opinion ye oba endowooza ye, so ffe kye tukola tuba tulina bikuwa buwe tukuleetera ne tukuteeraawo ku mmeeza ate n'osobola okubanga omanya oba oliawo okubitegeera. Saagala kubanga kuwa kisusse naye kankuwe vidiyo eno. Etteeka twalireeta wano nga liva mu kabinet naye engeri gye mmanyi engeri amateeka gye gakolebwamu byaweerezebwa mu bukiiko obubiri ak'amateeka n'aka defense ne internal affairs. Ne tujja wano ne tulyanjula then abantu ne batandika okuleeta endowooza zaabwe ez'enjawulo nga mwe mulimu n'abo abaali naddala ebintu ebikulu bye baali boogerako ebyali nga bireeta concern byali ku definition ya omugwira ne agent w'omugwira kubanga mu kuwandiiko kwasooka munnayuganda ali ebweru yali mu ttuluba eryabagwira, so ekyo nga kirina implications naffe twakiraba nti one kiringa ekikugjako obunnansi, then two kikugjako n'eddembe gy'olina nga munnayuganda ery'obwebange okwetaba mu politics za Uganda n'emirimu gyonna munnansi gy'aba alina okwetabamu nga rights ze bwe ziragira. So ekyo ne tukirongoosa, kyekimu kye tulongoosezza. Ekyokubiri kyali ku naddala ku scope y'etteeka. Abantu baali batya nti bano bannayuganda bali ebweru esente ze baweereza ebibiina ebiyamba mu bintu nga ebyokusoma ebyobujjanjabi, so waliwo categories zetuwandiise nti zino teziri mu ttuluba lw'ebyo bye tuyita agent wa foreigner, kubanga etteeka lisinzidde ku section 2.2 ebyo ebikolwa ebikuleeta mu ttuluba eryo erya agent wa foreigner. Ate okuba agent wa foreigner nakyo kyokka si kibi, tekimenya mateeka, okuggyako ng'okoze ebyo ebimenya amateeka bye tumenye mu tteeka. So mainly ekituufu kiri nti mu kugezaako okusiiga akazigo ekintu ekifu oyinza omaliriza era nga oyonoonye. Anyway, nonzikirize oba kale kambawo eno mu ddakiika emu. Joint committee etunula ku tteeka lino erya sovereignty of protection of sovereignty bill tufunyemu ku ssanyu etonotono nti tubadde tuli beeteefuteefu nga tukutte ebijambiya ebyokutematema etteeka lino tuliyuzaayuze tulabe nti ligendera ku ebyo abannayuganda bye babadde bagamba, naye tufunire omukisa mulungi. Attorney General yazze ne nannyini tteeka Minister wa Internal Affairs ne batuyamba ne baleeta ennongoosereza. Bamaze okulitematema baggyeko ebisongovu bingi ebibaddeko babiggyeko. Ekyokulabirako bakyusizaamu ekigamba nti abaana baffe abali wabweru ba diaspora bagenda kuyitibwa bagwira mu lino etteeka. Ekyo bakiggyewo
kati omugwira yoyo gwe tumanyi nga mugwira ne baleeta ne bajjamu n'ebitongole bingi nnyo n'abantu bangi ababadde nga mu teeka nga eribadde babadde nga balimu naye kati babajjeemu. Ekyokulabirako etteeka kati lijjeemu church ezi zonna, etteeka lijjeemu emizigiti zonna zivuddemu, faith based organization zonna zivuddemu, etteeka lijjeemu all regulated institutions under an act of parliament. Nti institution ezo zonna ezirina amateeka agazitambuza nga banks, nga law society, nga ba accountants, nga ba companies zonna ezo ezirina amateeka agazitambulirako zonna zivuddemu. Etteeka lijjeemu esente ezijja muno nga za business, esente ezijja muno za contract. Owulira ebintu bye bajjaamu mu tteeka lino naddala ebyabo ababadde betuyinza okuyita abakubi bendere, abo bo balabika basoose babase ku mabbali balyoke babeeko bano ba individuals be bagenda mu maaso n'okubanga bakwasaganya. Anyway, katweyongere okwesabira buli omu ateeke munne mu nsaalo. Manyi nabagamba ino Uganda buli omu asaana asabire ku munne. Nze Deni abaddewo okukuweereza okuva gye twatandikidde eri okutuuka wano we tutuuse. Banywanyi munzikirize mbate ate tusinkane nga Guludene akkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.